Florence Nakiwala Kiyingi ategeezezza nga bwe weetaaga okubaawo ekikolebwa bunnambiro okulaba ng'obulamu bw'abantu butaasibwa. Ono ategeezezza ng'ebbula ly'eddagala mu malwaliro bwe kifuuse kanaaluzaala mu Kampala n'ategeeza ng'ekizibu kino bwe kyetaaga okunogerwa eddagala. N'olwekyo neetegeka dda ekyekola nkimanyi ebikozesebwa mbirina okulaba nti bannannyini Kampala baddamu ne babeera basajja. Agasseeko nga bw'afuna ennyiike ku mutima okulaba ng'abantu babundabunda mu Kampala olw'ebbula ly'emirimu, so nga emirimu mingi gituulibwako abantu ab'emitima egy'ekko n'ekitawakakisa bagyetaaga kugifuna. Abakulembeze be mulaba tugenda okulembera nabo buli omu ajja kuba aweebwa enkalala z'emirimu egyo egiriwo buli sabbiiti. N'olwekyo tunula amaaso ku lutimbe olabe mirimu ki egiriwo, bwe giba tegikusanyusa olinde wiiki eddako fulumye ku mirimu emirala. Emirimu gyegiri abakayana be batagiraba, ffe abasirise tugiraba. Nakiwala Kiyingi asabye abantu b'e Kampala bamuwe omukisa akulaakulanya ekitundu kino ng'akozesa obukugu bwe yafuna ng'akola mu kampuni ya Spear Motors wamu n'okuteekebwateekebwa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. WBS bannange ffenna tubawe ku ngalo. WBS tubawe ku ngalo. WBS mwongere engalo, mwongere engalo, mwongere engalo. Mukama waffe Gordon Wavamuno, Ssemusa Gordon Wavamuno, byonna by'otukolera weebale nnyo, weebale ddala. Naye mukozi mu Spear Motors mwebale kunjaganya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, era yeebale kumbangula n'okugamba kwata wano kino kyekiddako. Beesimbyewo abalala bangi basuubizza bye banaakolera abantu baabwe. Ssebo eky'obujjanjabi bannalubaga bannajjanankumbi temukyeraliikira. Njagala kikukwata Kalunga kansala wammwe w'abakyala. Omufunze singa abantu bakisanyi tubabeera banzikiriza yengenda okukola siri anjawulo nnyo genda kulaba nti nteeka essira kulaba nga ntumbula ebitone eby'abavubuka okutegeeza omuvubuka nti wooli wonna osobola okubeera kyoli okozesa ekyo Katonda kye yakuwa. Kiika njagala tuzeeyo ebitrashkani byaffe ebyaliwo byali nga buli zooni nga tuteekawo nakulambiraba. Bino byonna bibadde mu pulogulaamu ya Minzaani eragibwa ku WBS TV. Ebisingawo ebibaddeyo birinde ku Lwomukaaga luno ku pulogulaamu ya Minzaani eragibwa buli Lwamukaaga ssaawa 1:30 ey'akawungeezi ng'amawulire g'Oluganda gaakaggwa.